nze Walukagga Mathias meya wammwe mu mbeera gye tulimu sooka obbasaasira olw'ebizibu bye tufunye abafiiriddwa abantu baffe bangi nnyo ate abafunyemu temufunyemu n'emboozaayooza nti mufulike naye mu mbeera eriwo nga bwe mugiraba nasooka nengulayo akawunga akaasooka ttani nnamba nentandika okugigaba naye nga njigaba mu mpolampola muli abantu abajja bempa be bakiyameni beero si wano abasinga ne banona wano so ati kyetukoze tetugamba katufuneyo ttani endala 2 olwo nga buli kiro 1,200 tubeere nga tubuyisa mu sectors ez'enjawulo tetusobola kugabira buli muntu naye waakiri nenayagala tweyambisemu abakulembeze ab'ebitundu ba councillors beere nga mutuusa ku bantu baffe be mumanyi abatali bulungi kubanga ate nammwe mwenna mmwe tufaanagana mwe bakansalazi nange tetunnatandika kufuna musaala nolwokuba nti ate nze nnamukali ak'okuyimba ate nnojjolayo genda ku YouTube n'osangayo obukadde obubiri nokubakoerandani ne bakuweerezaayo akambwe ebityo n'olwekyo kwe kwagala akawunga kano mukatwalira abantu baffe ab'ebitundu n'aba tusaseeyo akalala era nja kuba mbayita twagala tukagabe mu sectors tulina emiruka 10 twagala tuweeyo abakadde tuwe abavubuka tuwe abalema tuwe n'abasomesa tuwe n'abaliko obulemu naye kati basawo ne bannyabo kano akawunga tuli mu kagaba naye nze lwakuba mbadde nkubira gavumenti omulanga abantu baffe ab'Ekyenga Town Council sente za Nabbanja tezaatuuse kati bwe zaaganye okutuuka Nabbanja tukola ki? Nabbanja tumubanja kale nga gyali atuwadde kawunga agule eddagala vaccine abantu baffe babageme badde ku mirimu gyabwe abantu balirede kusabiriza naye mpita abantu mu sectors ez'enjawulo baganda baffe abaliko obulemu abasomesa abavubuka abakansalazi baffe batwale ebintu ebyo mu bantu abatali bulungi mu byenfuna abakosebwa omuggalo tuyita n'abakadde kwegamba kwe kufunayo ttani z'obuwunga 2 nensobola okuzigaba mu sectors ez'enjawulo ate ngenda kulowoozaako kuba takisi n'ababoodaboda maaso awo singa n'abankwasizza sente zino nzijja ku YouTube nkyafuna ogenda ku YouTube n'ofunawo akasente waliwo bannaffe abatuyamba okuva ebweru ate ne woofiisi yange yatandika okukola nti sinakufuna musaala naye nti erina access esobola okubeera nti waakiri ne bwe ŋŋamba omuntu nti mpolaayo miliyoni 3 ngulira abantu baffe obuwunga bafa nja kusasula nga nfunye omusaala akisobola era kyennakoze sente zino bwente bwe nakoze pozi nkubira omulanga ba stakeholders baffe mu Kyenga Town Council benaweereza amabaluwa okutuwaayo okutudduukira mudduukire abantu bano be bakasitomazi bammwe be bagula mu hardware zammwe be banywa amafuta ku petrol stations zammwe be bagula ebintu mu maduuka gammwe alinamu jangu tubadduukirire kuba covid tetunnamanya oba agenda kuggwa leero oba nkya ekyankubira gavumenti omulanga sente emitwalo 10 egyo egyagabiddwa sinakyadde kisoboka ekirungi mu Kyenga Town Council tegyatuuseemu tewali muntu n'omu yafunye emitwalo 10 egya Nabbanja kirabika kati lyafuuse ebbanja Nabbanja tumubanja naye kati akwate emitwalo 10 agigulemu eddagala Nsanje Health Center 3 efunemu vaccine abantu babageme badde ku mirimo gyabwe bakole ng'amawanga amalala bwe gakola babagemye abasinga obungi kati tulabe Euro ng'ebisaawe byonna bijjudde emipiira abantu bajjudde bazeeyo mu bisaawe Uganda ffe tunaasigalira teachers abasomesa Kanjugere ko naye
twagala okwebaza nnyo meeya waffe w'ensangi atuwadde kilo z'obuwunga zizo nga muzaali ziri 10 beddu tugenda kuzisaasaanya 15 ndowooza n'enkota y'ettooke kuyita omugonzangalo tugenda kuzisaasaanya bannaffe abali obubi ennyo meeya ekintu kino abadde akikola era akyakikolera ddala tumwebaza era tugamba nabo bannaffe bonna abali eyo abasobola okuba nga abayinza otutuukirira nga meeya eggombolola lino eryaffe ery'ensangi iti tawuni kanso tuwezaamu abalema abawera 13 oba baliko obulemu bambi ate bwe banyigiddwa nnyo omuggalo nga nze kansala waabwe biyinzi kalonda diseebuya mbadde nfuba nnyo ne ntumira ku meeya omulanga nanyanukula nampaayo kampadde n'abalala ne tusaba katonda abantu basobola okutuduukirira n'abatana bongera okutuduukira bo omuggalo gukyagenda mu maaso ate bannaffe bali bubi kati kano nga bwe nkatutte nange kenyini sigenda kulyako yakuba ntuuka mu kkubo wali nga konna bakamazeeko osanga ate bambi ng'ali bubi okusinga nosalawo konna okamulekere n'enkola zaayo tubadde tusaba bategeke bakole baweebwe amagezi bakiwulira babe n'omwoyo okugjako ettima eriri mu bakulembeze nalyo litusobedde Uganda ngagga nnyo ssente abantu abamu baziyina mu mayumba naye tuli wano tubonaabona tusaba bakama baffe beddemu Katonda mwoyo wa Mukama abakwateko balabirire abantu togenda kunyumiza mwana muto nti tuli mu lockdown abaana lubuto kyoto lwagala mmere bano bakansala baffe bapya tetubanenya naye twagala nabo embeera eriwo bagikwate kulikikale ku speed ekiteekisawo obukulembeze kwanguwa kufuna solution mangu tusaba tulwanire wamu ng'eggwanga. Nze Simbwa Muhammad nga ndiwo ku lw'akakiiko akakulemberamu abasomesa mu Buwaali. Amazima embeera etukosezza ekyensusso sijja kulimba ba private teachers bali mu maziga ag'ensusso ddala ddala naye tewaliwo muntu n'omu eyayimiriddewo kubayamba. Sente za nabbanja abantu bazisuubira tewaliwo sente n'emu yazze ku musomesa w'e Buwaali. Abasomesa b'e Buwaali ddala nga ne bakama baffe tubabanja naye sente basobola kutusasula abamu tebalina sente. Bannange ddala gavumenti netatutunulira amasomero bagaggala emabega mu Gwokusatu ogw'omwaka oguwedde na buli kati gavumenti evanga degamba nti bane katubaweyo emitwalo kale 3 giijo mweyambe abamu tupangisa kuno ku kitundu tujjako obuzi tupangisa bupangisa kibalemu naawe n'amazima era n'abantu abasigadde bakiraba abazadde bonna bavumirira kati omulimu gw'obusomesa kuba gubonyaabonya nsi abantu bali mu kubonaabona obusomesa oba bufaanana kyeki simanyi nendoza gwe mulimo kati ogusinga obubi kubanga abantu be basinze okulajja n'abasomesa banne bali bubi naye ate batya n'okuvaayo okwogera abasomesa batya okuvaayo okwogera naye nze nga nze Simbwa ku lw'eddoboozi ly'abasomesa nsazeewo kandiyiseewo amazima kyekyo gavumenti etuyambe. Nzi Kalonda Diseebuya nze kansala w'abaliko obulemu mu Kyengera Town Council. Basebo ne bannyabo njagala okubategeeza n'okubasaba nga mbeegayirira fe abaliko obulemu ku mulundi guno tusanze obuzibu bunene nnyo. Ekyamazima baganda bange batuuse n'abamu okuvundira mu mayumba n'omutuukako nga talina kakulya bambi basobolanga luli okwewaliriza n'atuukako watuuse n'asaba naye kati ne be basaba tebakyaliwo n'akalimu akaali kasoboka kwonna budde obulimu bwaggalwa abantu banfaako essimu yange esiiba eyaka jangu ntaase ntwala mu ddwaliro nfuniraako okulya ekyamazima nga nange nentuuka nga sirina nange siyimiridde siri bulungi naye kakati kankuba omulanga negayirira baganda bange ne bannyinaze maama Fiina gavumenti yaffe omukulu waffe atutwala abaliko obulemu mukyala Kanyike n'abantu bonna abalina omutima omulungi taata Kiddawalime muzeeyi Ntake abantu abasobola okututaasa mutuyambe ne baganda baffe bali ebweru muganda wange muwonge ebweru e London eyo muganda wange gundi Lord Mayor bamuyita Sebo ow'e London nsaba otuyambe naye abantu bange benkulembera abakyengera Town Council ekyamazima baliko bulemu tufa mutuyambe kubanga mazima ddala kati ntuusa okulemererwa nange n'okwekweka baganda bange nga amasimu bagankubira nenema n'okugakwata kubanga sina buyambi kilo 10 bweziti mazima ddala kilo 10 bwogenda okuzigabanyagabanya buli omu abantu benina abaliko bawera 13 mu Kyengera Town Council noonya ne bwentandikira okukagaba sina na bwentandikira kansobedde naye Katonda atuyambe ate n'akasente ke batusuubiziza
saba minisita kasuubiza nabbanja akasente nako tekatuuse ffe tebatutunuddeeko mu nteekateeka za gavumenti ekyamazima abaliko buli mubaatujjamu ffe tetulina abataliiwo mu nsi ate nga tuli bubi tetweyamba bannaffe bonna batandise okutufaako batuyambe bannaffe. Manya gange nze chairman Kirumira ndi chairman wano mu Kyengera Town Council wabaliko obulemu naye omulanga gwensinga kubira bannaffe bonna abasobola era abalina kyonna kibasobola otuwa nga abaliko obulemu tuli bubi tulina bannaffe abeekulula abaali beekulula ne bagenda ne bakola emirimu naye kati tebakyasobola kwekulula kugenda kukola mirimu batangira olw'endwadde eno eriwo naye tusaba mwenna bannange naddala ofiisi ya Prime Minister etudduukirire tewali n'omu wano mu Kyengera Town Council aliko obulemu alina ke yafunye mwali tudduukiridde naffe ne tugabirako bannaffe naffe ne tufunako era kyenva neebaza nnyo meeya waffe wano wa Kyengera Town Council kuba atudduukiridde n'atuwaayo kilo 10 ez'akawunga naye tetulina we tutandikira nawe tugenda zigaba tugenda gabirako betugabira naffe tetujja kufuna naye tusaba bannaffe mwenna abali e London tusaba bannayuganda mwenna tusaba n'abali ku mirirwano wano bannaffe abali ebweru mutuyambe mujje mutudduukirire ng'aba Kyengera Town Council abaliko obulemu tuli bubi tufa naddala ofiisi ya Prime Minister kubanga erina obuyinza era gye bakwasa obuyinza mu ggwanga lya Uganda okutuwa ssente aba Kyengera Town Council mwali tuwadde obuyambi bwonna era twagala n'okugemwa baffe abaliko obulemu twagala okuŋŋaanya bannaffe bonna bagemwe tusaba mututuuseeko vaccine eyegema wano mu Kyengera Town Council bikozesebwa naddala nga ku covid bannaffe bangi batambuza ngalo naye ogenda okulaba engalo ate nga zalina okunaaba ate zatambuza tetufunye facilities nga ffe abaliko obulemu zituyamba kakati bwogenda okutunuulira masiki n'olukumi olugigula dulema kakati waliwo jjo lwe twayitamu nga tugabako nga tuline muganda wange Kirumira naye abantu era twekanga tugabiddeko 2-3 abalala tebaafuna batuyambe sanitizer naffe tumwetaaga batuyambe naffe tubejjanja bonna bonna nga omulala bonna bwe yali bwetaaze naffe abaliko obulemu tubwetaaga era tusaba ne mukubira Muzayigolola Wire omulanga Muzayigolola Wire bwanga olaba TV eno wamawulire gano nga gakutuuseeko taata tudduukirire muzeeyi lwa Bulindi taata tudduukirire baganda baffe bonna abantakke taata mutuyambe naye nga tuli bubi nnyo nnyini ddala baganda baffe batandise okututondokako